Jempadde emirimu naye naawe okimanyi kubanga ekiwandiiko nakireeta gy'oli naye neyanza nnyo neyanzeege kubanga otuwagidde naye nnyina nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. Kale bagenda kuleeta His Excellency neyanza wanje omugwa omukaaga wakati awo. Kale Catherine kale His Excellency goli mugaga leka abantu bebo ekino kiwala kigaga mukireke Mbwa era bwetebera mbwa ne bogisange ebunayira tagingirako Catherine Kusasira omungambire bakutega empumbu n'ogiyita akasawo k'akawunga yenze yekolera itongwa musibye mutya oba musuze mutya okusinziira ku budde n'ensimu muli mukulabira vidiyo eno alhamdulillah naffe gye tuli omukama katonda abadde akyatukuuma mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi oyo gw'olabye alaajana si mulala ye super diva oba yali super diva omukyala eyali asinga bakyala banne amaanyi mu Eagles production omukyala yali asinza bakyala banne hit mu Eagles production omukyala yali asinga banne golden songs mu Eagles production omukyala yali ebya bakyala banne mu Eagles production n'abakyala bonna okutwalizaamu mu music industry oyo gwe mulaba bamusasuliranga okumulaba oyo gwe mulaba yakolanga shows ne baggala nawo nga tiketi ziweddewo abantu bajjudde naye ng'abali ebweru be bakyali abangi okusinga abali munda oyo gwolaba yakubako hotel africana n'ajanamya oyo gwolaba abantu batundanga embizzi zaabwe mu kyalo basondera Catherine Kusasira oyo gwolaba yamenyesanga obutebe n'olanga Kusasira n'atajja nga basobola okumenya obutebe nga basobola okwonoona ebyuma nga basobola okukola buli kikyamu okulaga nti bo baasasudde kulaba Catherine Kusasira waabwe essaawa eno yali mu kulaajana ne bw'omutwalira abantu b'omu kyalo be waliise abajjegga ku bwereere bamuzira actually gwe basasuliranga okulaba essaawa eno ne bw'omutwalira ku bwereere bamuzira Catherine Kusasira mwannyinaze yekolera itongwa muganda we yakugamba oba mwannyoko yali mu kutegeeza mu music industry mwe tuwangaalidde ffenna mwe tukulidde nze naawe twalinanga ekintu nga omuyimbi asobola okujja mu studio naddala eno waffe mu audio production omuyimbi asobola okujja mu studio ng'akunoonyaamu hit naye ng'ate naawe omunoonyaamu hit mu bufunze omuyimbi yaddanga okukukozesa naye ng'ate naawe oyagala mumukozesa kuyitawo kata naawe wagende wa mwami Yoweri Kaguta Museveni okumukozesa ofune ssente oba okumukuula ssente lazima mwami Yoweri Kaguta Museveni n'akiikirira bulungi abasajja yawunzika yakukudde gye wagenda okukuula bawunzika be bakudde bakuula biki bakuula ettutumu lyo bakuula amaanyi go bakuula obuganzi bwo yakkenenulamu juyisi wo abakyala mubadde ng'eyo nga mwesipaata ninayo kinnyo wange fala wange omusajja wa wali mukudde essaawa eno olutambi lukyuseemukko mu nzungulula katono omukyala ku mulundi guno yakuuliddwa Catherine Kusasira okuva lukiri nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yakkula ate teweerabira nakugamba oyo wano hiti wande yo sijja kugendayo olunaku lwa leero okuva lukiri nti Museveni yakkula totukaabirira si ggwe mwana wekka mu ggwanga waliyo abaana ab'obuwala waliyo n'abakazi abakusinga emyaka nga bali mu kukola bwakadaama Catherine Kusasira obwakadaama tebwatondebwa bantu bamu na bamu buli muntu osobola okubeera kadaama ate buli muntu osobola okubeera omugagga waliwo ebintu ebituuka ne byevuunula biti ng'abadde kadaama kati ye kiboosire ng'abadde kiboosire kati ye kadaama kati ye kiseera tuwanyisiganye ababadde mu bwakadaama bagenda omumalako ebyeyo banaatera ofuluma genda wewandiise ku kampuni nawulira oyo Calvin Kayanja mmwe alina kampani etwala abantu ebweru genda wewandiise wa Calvin Kayanja waliwo munnayuganda agenda ofuluma mu kiyumba e Saudi ogende dhani okubeera masikiini omuganda agamba obulangira bw'omunaku oba obumbejja bw'omunaku kwekolerera omuganda yali badde agamba obulangira oba obumbejja bw'omunaku kuleebeeta kati kikyentegeeza va mu kuleebeeta va mu kkuba emimiro va mu kwekubagiza
Jirinye ogende Saudi Arabia okole obwakadamu oba amabanja gakususseeko oba mbeera mbi yekususseeko nga Ronald Mayinja yagenze ku bwa Ssekadamu. Mayinja yakuyimbira tuli ku bunkenke. Mayinja yayina namba ya hiti ezisinga. Mayinja yayina golden songs. Abantu bwe bamusesema essaawa eno yagenze ku bwaki ku bwa Ssekadamu. Njagala okutegeezaako Catherine Kusasira nti bano bannayuganda singa bakwagala nnyo opposite y'omukwano bubeera bukyayi gye bakoma okukukyawe nnyo. Kati bannayuganda okubala kiri nti si mbizzi baakusesema tebakyayinza kukulya ng'ate n'ensonga lwaki baakusesema kugenda nga wa Yoweri Kaguta Museveni. Kakati ate Yoweri Kaguta Museveni naye akulaze nti yakukuula kikyosigazzaawo kwekwatakwata kwekuŋŋaanya kugenda kukomba ntamu za Muwarabu. Genda okuute toyi Catherine Kusasira nkumanya we nansana wali kikyala kikoze kwe toyi ozikuuta ozitukuza. Kusasira omanyi okukuuta amasowaani. Kusasira omanyi okusiimuula enju. Ebikadde byonna tubyerabire tuddeyo ku drawing board obugagga twabujjawa kukola nnyo. Kakati ate omulimu mwe twayita okufuna obugagga twagwonoona. Kati kyekiseera tugende mu mulimu omulala. Catherine Kusasira ojja kgenda ku kyeyosaaga. Mwana wange nkulayirira ojja kgenda ku kyeyosaaga. Ronald Mayinja yagenze ye mu Uganda twamugobyemu. Yagenze atambuza mpapula z'amawulire yafunyawo akalimu. Kakutambuza mpapula z'amawulire yasooka n'asaba akalimu ku faamu y'omugagga musimanya kuwola katandiga byoya ng'ebyoya by'endiga bikuze. Omugagga n'agamba naye ng'ate kuwe endiga zo kolokota zikusinga okunyirira. Ne bamugoba waawo n'agamba gunsinze. N'agenda n'asaba ogw'okuderivalinga amawulire. Ronald Mayinja abamulabyeko baŋŋambye atambuza eggulire. Delivery boy alikeeza ku nnyumba eno n'alikeeza kweri n'alikeeza kweri. Siye musiiwufu ng'era nze ne bebe kulu bwe yagamba. Siye musiiwufu. Aha gugenda jjabagira so naye Catherine Kusasira gugenda kuba mukisa katwa omubiri gwogo tegusobola delivaringa mawulire ozitowa. Oli kikyala kinene ozitowa kati kyembadde ndeeza Catherine Kusasira wange. Gogende mu kiyumba okole obwakadaama osiimuule awo mugambe mami baba ebintu mbikuuse baba jakebere ku ttooya abuuze kino kiki nti mukama ngenda bikuuta n'ebirala. Eyo tojja kunyumiza ebyo bibozi bya kisiru nti nali bba wa Sserugga mu Uganda nze nali guna wassa omusajja mulamba nedda. Bw'otuukeeyo manya nnaku ye kirungi bw'okola bakusasula bulungi ate era boosi bw'anaakuyisa obubi recording akatambi katuweereze wano tujja kukatambuza tugambe bannange Kusasira waffe nannyinizi hit ali eri omuwalabu ayagala mmututtako sina kindi tujja kukozesaamu ku lulimi lwatugaye nno Catherine Kusasira olumbe lwagala mmututtako. Kakati Catherine Kusasira toyina nansonyi kuyimirira mu bantu kola statement nti bannange Museveni nze advisor nesikusisinkana. Imagine an advisor talina access kugwa advising omwadvisingira mu birooto kuba nessimu ye togirina omwadvisingira wa y'omwadvising ku ki kyekibuuzo ekisooka ekitegeeza gwe omwadvising okutta isima gwe omwadvising okukwata abaana ba Nuupu gwe omwadvising okulumba olubiri lw'e Kasese gwe omwadvising okutta minisita we. Catherine Kusasira owe advice kyeri mwami Yoweri Kaguta Museveni yagamba nze tibuhabulwa bwe bakeera ne bantuuma kikomeko kitegeeza waffe nze mu Galanda ekyana kikomeko amannya ge batutuuma oba gwe twetuuma gategeeza kinene ku kye tuli ne munneeyisa. Kati Catherine Kusasira owabula kitibuhabulwa omuwabulenga bw'osobola okunoba ewa Sserugga n'ogenda ewa Kiwalazima ate olugenda n'onoba ewa Kiwalazima n'okomawo ewa Sserugga ne mukola akayimba n'akusonyiwa omuwabule kuki? Omuwabulenga munnange bwe wabaawo akawala akatonga kaagala Sserugga ke bayita Namugambe gwe kiri gy'oli okujja n'obitiggulira Sserugga akabina n'agoba Namugambe ne Namugambe n'omulogamu ko n'ogenda erwamata ewa jjajja Kimote n'ologa Namugambe n'agenda ng'azuŋŋana n'ensigwe ne weddiza eddi ebyo by'osobola wabula Museveni kwabye mmanyi by'osobola owabule ki Yoweri Kaguta Museveni. Nze ndi presidential advisor omujjukizaako ki gwe tomanyi nti muli ku listi ba presidential advisor muli ku listi yakuttibwa olumbe oli muddujjukiza nti tonnantwala
Golowooza lwaki omuntu bw'alwawo okusaba ate okugenda mu kkanisa nate abanga sijjukiza Katonda nti gyendi ya Rabbi nannonera wano kali naawe olumbe lwabateeka ku lisiti ate oli muddujjukiza nti nze nga tontwala gwe wamukolera lisiti ajja kukunona okuggyako ng'odduse mu bwakadamu ajja kukola ki kukunona ekyo lumukyo teweeraliga tobaamu nakweka konna tokaka musajja yakukuula kyaggwa kati nno nabagamba bano abalala tubakozesenga ng'omuggo mu kateebe muggo mu kateebe nabannyonnyola omugaso gwago bw'oba otambulira mu kateebe osookayo muggo wolaba nga si wawanvu awoze ekigere wolaba nga wasse nolaba nga akateebe kamize omuggo ddanga mabega ogamba kana akateebe kakambwe mwaba akagenda mu NRM babasajja mivule n'abayimbi abalala abakukuta ne Museveni ba Eddie Kenzo kusasira yabasookayo ate nga temwerabira nti yayine waliwo omusajja abakano nkate agenda katema bagayi bawe mola sinze nvunanyizibwa ku busiru bwammwe teweerabira nti ono gwe bali mu ggobaganya olunaku olwaleero yakusookayo ate nga alina omusajja wasobola okutunula n'asemeririrwa naye olaba naye yennyini kati ali mu miranga nti ennyumba yange bagitutte bammanja obukadde 5 yerere nyamba kitawe basajja mivule atunula ng'envubu efudde gwe yawalampira ku State Square kusasira tavumangako ku Museveni oba tamuzoleyangako olaba atamuzoleyangako ng'ate alina ewawooma amututte enjabala entiaji ate olwo gwe basajja mivule atunula ng'envubu efudde gwate yali amukolokoseeko ogenda kuggwera wa Dirisa Kenzo ogenda gwe kuggwera wa tugenda kukulondera wa kyabuswavu nti mu nsobi z'abannaffe abalala tetusobola kuyigiramu kyabuswavu nti mu nsobi z'abannaffe fe ate abalala baba basigaddewo tetusobola kuyigiramu buli muntu yenna yali alidde ku ssente ya Yoweri Kaguta Museveni ogenda kukomeka bubi buli muntu yenna yali adayininzeeko ne Yoweri Kaguta Museveni ogenda kukomeka bubi ensanda ggo yammwe egenda kubeera mbi olw'ensonga naddala mmwe abayimbi kusaasira bannayuganda babagaggawaza bannayuganda bakulinnyisizza ennyonyi esooka bannayuganda bakugulidde emmotoka esooka bannayuganda bakuzimbidde ennyumba esooka naye era stiiru n'olabanga n'akasente kaabwe akatono nnyo akaali bagulidde malagala mu malwaliro era gwakeetaaga ekikolimo eky'omuntu eyali akuliisizzaako kikwata njagala okukibategeezaako nti ekikolimo eky'omuntu eyali akuliisizzaako kikwata era omuntu eyali akuwadde ku mmere omwegenderezanga nnyo okugamba nti kale bayimbi mmwe bannayuganda babaliisizza bannayuganda babalinnyisizza ennyonyi babagulidde emmotoka babazimbidde amayumba ku kasente kaabwe akatono nnyo ke bafuna ne basalawo babaawulizeeko naye mmwe temusanze ensonyi kasente kaabwe akaali bakoledde enguudo batambulire bulungi mukalidde akasente kaabwe akaali tadde eddagala ekiruddu mmwe mukalya abantu abo babateekako ekikolimo eky'amaanyi njagala mutunuulya ku bantu bonna abagenze mu gavumenti ya Museveni nga bajja balinamu bali batya essaawa eno kiyimiridde kiti eyo mumbuulireko bayimiridde batya olunaku lwaleero ansi eri nti essaawa eno baavu mponga byoya kusaasira namusange ewaaluna mu biru nga yeewola emmere nenzira saagala ku byoge namusange ewaaluna mu biru nga yeewola emmere talina kyamisana naye ng'oyo yenna nnyini ziyiti yakubako Afirika ne bagiggala obuligato n'akuba ebyalo yamenyesa obutebe ku bivulu ebisinga kusaasira tannajja nga yeewola katogo waaluna mu biru akuba aluna mu biru Bambi alina ekisa akuba nayagala omuga kireke kifenya naŋŋaana edda azaala ekibi akiwongerera bw'oba olezeka bebiko ne kakunyampira tokatta
okayonja noddamu n'okatuuza bupya yeewola akatogoyo gwe mulaba kusaasira wano weŋŋambira abayimbi nga Kenzo Bebikuulu mutandika okukwana emikwano gy'amaduuka ne mu wooteeri abana abawolange ebyekukozesa awaka n'ekyokulya naye nga gwe kusaasira kubira oyo omuvubuka wammwe Calvin Kayanja akuwandiise abaana bagenda fuluma mu biyumba mu gw'omusanvu sikwagala kuno tambula ogende okolerera abaana bo kubanga jjukira gwe taata gwe maama eyo sijja kugendayo gye mpadde emirimu naye naawe okimanyi kubanga ekiwandiiko nakireeta gy'oli naye neyanza nnyo neyanzeege kubanga otuwagidde naye nnyina nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. Kale bagenda kuleeta. His Excellency. Neyaz wanje. Omugomukaaga wakati awo. Kale Catherine kale. His Excellency. Goli mugaga leka abantu bebo. Ekino kiwala kigaga mukireke. Mbwa era bwetebera mbwa ne bwogisanga ebunaayira tagingirako Catherine Kusaasira omuŋŋambire baakutega empumbu n'ogiyita akasawo k'akawunga yenze yeekolera itongwa musiibye mutya oba musuze mutya okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira vidiyo eno alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuuma mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi oyo gw'olabya alaajana si mulala ye super diva oba yali super diva omukyala eyali asinga bakyala banne amaanyi mu Eagles production omukyala yali asinza bakyala banne hit mu Eagles production omukyala yali asinga banne golden songs mu Eagles production omukyala yali ebya bakyala banne mu Eagles production n'abakyala bonna okutwalizaamu mu music industry oyo gwe mulaba bamusasuliranga okumulaba oyo gwe mulaba yakolanga shows ne baggala nawo nga tiketi ziweddewo abantu bajjudde naye ng'abali ebweru be bakyali abangi okusinga abali munda oyo gwolaba yakubako hotel Africana n'ajanamya oyo gwolaba abantu batundanga embizzi zaabwe mu kyalo basondera Catherine Kusaasira oyo gwolaba yamenyesanga obutebe n'olanga Kusaasira n'atajja nga basobola okumenya obutebe nga basobola okwonoona ebyuma nga basobola okukola buli kikyamu okulaga nti bo baasasudde kulaba Catherine Kusaasira waabwe essaawa eno yali mu kulaajana ne bw'omutwalira abantu b'omu kyalo be waliise abajjegga ku bwereere bamuzira actually gwe basasuliranga okulaba essaawa eno ne bw'omutwalira ku bwereere bamuzira Catherine Kusaasira mwannyinaze yeekolera itongwa muganda we yakugamba oba mwannyoko yali mu kutegeeza mu music industry mwe tuwangaalidde ffenna mwe tukulidde nze naawe twalinanga ekintu nga omuyimbi asobola okujja mu studio naddala eno waffe mu audio production omuyimbi asobola okujja mu studio ng'akunoonyaamu hit naye ng'ate naawe omunoonyaamu hit mu bufunze omuyimbi yajjanga okukukozesa naye ng'ate naawe oyagala mumukozesa kuyitawo kati naawe wagende wa mwami Yoweri Kaguta Museveni okumukozesa ofune ssente oba okumukuula ssente lazima mwami Yoweri Kaguta Museveni n'akiikirira bulungi abasajja yawunzika yakukudde gye wagenda okukuula bawunzika be bakudde bakukuula biki bakuula ettutumu lyo bakuula amaanyi go bakuula obuganzi bwo yakkenenulamu juyisi wo abakyala mubadde ng'eyo nga mwesipaata ninayo kinnyo wange fala wange omusajja wa wali mukudde essaawa eno olutambi lukyuseemukko mu nzungulula katono omukyala ku mulundi guno yakuuliddwa Catherine Kusaasira okuva lwekiri nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yakkula ate teweerabira nakugamba oyo wano hiti wande yo sijja kugendayo olunaku lwa leero okuva lwekiri nti Museveni yakkula totukaabirira si ggwe mwana wekka mu ggwanga waliyo abaana ab'obuwala waliyo n'abakazi abakusinga emyaka nga bali mu kukola bwakadaama Catherine Kusaasira obwakadaama tebwatondebwa bantu bamu na bamu buli muntu osobola okubeera kadaama ate buli muntu osobola okubeera omugagga waliwo ebintu ebituuka ne byevuunula biti ng'abadde kadaama kati ye kiboosire
ng'abadde Kibosire kati ye Kadama kati ye kiseera tuwanyisiganye ababadde mu bwa Kadama bagenda mu Malakeri eyo banaatera ofuluma genda wewandiise ku kampuni nawulira oyo Calvin Kayanja mmwe ayina kampani etwala abantu ebweru genda wewandiise wa Calvin Kayanja waliwo munnayuganda agenda ofuluma mu kiyumba e Saudi ogende dhani okubeera masikiini omuganda agamba obulangira bw'omunaku oba obumbejja bw'omunaku kwekolerera omuganda yali badde agamba obulangira oba obumbejja bw'omunaku kuleebeeta kati kikyentegeeza va mu kuleebeeta va mu kkuba emimiro va mu kwekubagiza girinnye ogende Saudi Arabia okole obwakadaamu oba amabanja gakususseeko oba mbeera mbi yeekususseeko nga Ronald Mayinja yagenze ku bwa Ssekadaamu Mayinja yakuyimbira tuli ku bunkenke Mayinja yayina ennamba ya hiti ezisinga Mayinja yayina golden songs abantu bwe baamusesema essaawa eno yagenze ku bwaki ku bwa Ssekadaama njagala okutegeezaako Catherine Kusaasira nti bano bannayuganda singa bakwagala nnyo opposite y'omukwano bubeera bukyayi gye bakoma okukukyawa ennyo kati bannayuganda okuba lwekiri nti si mbizzi baakusesema tebakyayinza kukulya ng'ate n'ensonga lwaki baakusesema kugenda nga wa Yoweri Kaguta Museveni kakati ate Yoweri Kaguta Museveni naye akulaze nti yakukuula kikyosigazzaawo kwekwatakwata kwekuŋŋaanya kugenda kukomba ntamu za Muwarabu genda okuuta ettooyi Catherine Kusaasira nkumanya we nansana wali kikyala kikoze kwe ettooyi ozikuuta ozitukuza Kusaasira omanyi okukuuta amasowaani Kusaasira omanyi okusiimuula enju ebikadde byonna tubyerabire tuddeyo ku drawing board obugagga twabujjawa kukola nnyo kakati ate omulimu mwe twayita okufuna obugagga twagwonoona kati kyekiseera tugende mu mulimu omulala Catherine Kusaasira ojja kgenda ku kyeyosaaga mwana wange nkulayiro ojja kgenda ku kyeyosaaga Ronald Mayinja yagenze ye mu Uganda twamugobyemu yagenze atambuza mpapula z'amawulire yafunyawo akalimu kakutambuza mpapula z'amawulire yasooka n'asaba akalimu ku faamu y'omugagga musimanya kuwola katandiga byoya ng'ebyoya by'endiga bikuze omugagga n'agamba naye ng'ate ggwe endiga zozokkola okota zikusinga okunyirira ne bamugoba waawo n'agamba gunsinze n'agenda n'asaba ogw'okuderivalinga amawulire Ronald Mayinja abamulabyekaawo baŋŋambye atambuza eggulire delivery boy alikeeza ku nnyumba eno n'alikeeza ku eri si ye musiiwufu ng'era nze ne bebe kulu bwe yagamba si ye musiiwufu gugenda jjabagira so naye Catherine Kusaasira gugenda kuba mukisa katwa omubiri gwogo tegusobola delivaringa mawulire ozitowa oli kikyala kinene ozitowa kati kyembadde ndeeza Catherine Kusaasira wange gogende mu kiyumba okole obwakadaama osiimuule awo mugambe mami baba ebintu mbikuuse baba jakebere ku ttooyi abuuze kino kiki nti mukama ngenda bikuuta n'ebirala eyo tojja kunyumiza ebyo bibozi ebya kisiru nti nali bba wa Sserugga mu Uganda nze nali wuna wassa omusajja mulamba nedda bw'otuukeeyo manya nnaku ye kirungi bw'okola bakusasula bulungi ate era boosi bw'anaakuyisa obubi recording akatambi katuweereze wano tujja kukatambuza tugambe bannange Kusaasira waffe nannyinizi hiti ali eri omuwalabu ayagala mmututtako sinakindi tujja kukozesaamu ku lulimi lwatugaye nno Catherine Kusaasira olumbe lwagala mmututtako kakati Catherine Kusaasira toyina nansonyi kuyimirira mu bantu kola statement nti bannange Museveni nze advisor nesikusisinkana imagine an advisor talina access kugwa advising omwadvisingira mu birooto kuba nessimu yeto girina omwadvisingirawa y'omwadvisinge ku ki kyekibuuzo ekisooka ekitegeeza gwe omwadvising okutta isima gwe omwadvising okukwata abaana ba Nuupu gwe omwadvising okulumba olubiri lw'e Kasese gwe omwadvising okutta minisita we Catherine Kusaasira owe advice kyeri mwami Yoweri Kaguta Museveni yagamba nze tibuhabulwa bwe bakeera ne bantuuma kikomeko kitegeeze waffe nze mu Galanda ekyana kikomeko amannya ge batutuuma oba gwe twetuuma gategeeza kinene ku kye tuli ne munneeyisa kati Catherine Kusaasira wabula kitibuhabulwa omuwabulenga bw'osobola okunoba ewa Sserugga n'ogenda ewa Kiwalazima ate olugenda n'onoba ewa Kiwalazima n'okomawo ewa Sserugga ne mukola akayimba n'akusonyiwa
omuwabule kuki omuwabule nga munnange bwe waba wakawala akatonga kagala Sserugga ke bayita Namugambe gwe kiri gy'oli okujja n'obitiggulira Sserugga akabina n'agoba Namugambe ne Namugambe n'omuloga mu kkono ogende erwamata ewajjajja Kimote n'ologa Namugambe n'agenda ng'azuŋŋana n'ensi gwe ne weddiza eddeyo by'osobola wabula Museveni kwa bye mmanyi by'osobola owabule ki Yoweri Kaguta Museveni nze ndi presidential advisor omujjukizaako ki gwe tomanyi nti muli ku listi ba presidential advisor muli ku listi yakuttibwa olumbe oli muddujjukiza nti tonnantwala gwolowooza lwaki omuntu bw'alwawo okusaba ate okgenda mu kkanisa nate abanga sijjukiza Katonda nti gyendi ya rabbi nannonera wano kali naawe olumbe lwabateeka ku listi ate oli muddujjukiza nti nze nga tontwala gwe wamukolera listi ajja kunona okujjako ng'odduse mu bwakadamu ajja kukola ki kukunona ekyo lumujjo teweeraliga tobaamu nakweka konna tokaka musajja yakukuula kyaggwa kati nno nabagamba bano abalala tubakozesenga ng'omuggo mu kateebe muggo mu kateebe nabannyonnyola omugaso gwago bw'oba otambulira mu kateebe osookayo muggo wolabanga si wawanvu awuze ekigere wolabanga wasse nolabanga akatebe kamiza omuggo ddanga mabega ogamba kana akatebe kakambwe mwaba akagenda mu NRM babasajja mivule n'abayimbi abalala abakukuta ne Museveni ba Eddie Kenzo kusasira yabasookayo ate nga temwerabira nti yayine waliwo omusajja abakano nkate agenda katema bagayiba wemula sinze nvunanyizibwa ku busiru bwammwe teweerabira nti ono gwe bali mu ggobaganya olunaku olwaleero yakusookayo ate ng'alina omusajja w'asobola okutunula n'asemeririrwa naye olaba naye yennyini kati ali mu miranga nti ennyumba yange bagitutte bammanja obukadde 5 yerere nyamba kitawe basajja mivule atunula ng'envubu efudde gwe yawalampira ku State Square kusasira tavumangako ku Museveni oba tamuzoleyangako olaba atamuzoleyangako ng'ate alina ewawooma amututte enjabala entyagi ate olwo gwe basajja mivule atunula ng'envubu efudde gwe ate yali amukolokoseeko ogenda kuggwera wa Dirisa Kenzo ogenda gwe kuggwera wa tugenda kukulondera wa kyabuswavu nti mu nsobi z'abannaffe abalala tetusobola kuyigiramu kyabuswavu nti mu nsobi z'abannaffe fe ate abalala baba basigaddewo tetusobola kuyigiramu buli muntu yenna yali alidde ku ssente ya Yoweri Kaguta Museveni ogenda kukomeka bubi buli muntu yenna yali adayininzeeko ne Yoweri Kaguta Museveni ogenda kukomeka bubi ensanda ggo yammwe egenda kubeera mbi olw'ensonga naddala mmwe abayimbi kusaasira bannayuganda babagaggawaza bannayuganda bakulinnyisizza ennyonyi esooka bannayuganda bakugulidde emmotoka esooka bannayuganda bakuzimbidde ennyumba esooka naye era stiiru n'olabanga n'akasente kaabwe akatono nnyo akaali bagulidde malagala mu malwaliro era gwakeetaaga ekikolimo eky'omuntu eyali akuliisizzaako kikwata njagala okukibategeezaako nti ekikolimo eky'omuntu eyali akuliisizzaako kikwata era omuntu eyali akuwadde ku mmere omwegenderezanga nnyo okugamba nti kale bayimbi mmwe bannayuganda babaliisizza bannayuganda babalinnyisizza ennyonyi babagulidde emmotoka babazimbidde amayumba ku kasente kaabwe akatono nnyo ke bafuna ne basalawo babaawulizeeko naye mmwe temusanze ensonyi kasente kaabwe akaali bakoledde enguudo batambulire bulungi mukalidde akasente kaabwe akaali tadde eddagala ekiruddu mmwe mukalya abantu abo babateekako ekikolimo eky'amaanyi njagala mutunuulya ku bantu bonna abagenze mu gavumenti ya Museveni nga bajja balinamu bali batya essaawa eno kiyimiridde kiti eyo mumbuulireko bayimiridde batya olunaku lwaleero
anseri nti essaawa eno baavu mponga byoya Kusasira namusange ewaluna mu birunga yeewola emmere nenzira saagala kubyoge namusange ewaluna mu birunga yeewola emmere talina kyamisana naye ng'oyo ye nannyinizi yiti yakubako Afirika ne bagiggala oguligato n'akuba ebyalo yamenyesa obutebe ku bivulu ebisinga Kusasira tannajjanga yeewola katogo waluna mu biru akuba aluna mu biru Bambi alina ekisa kuba nayagala omuga kireke kifenya naŋŋaana edda azaala ekibi akiwongerera buboleze kabebiko ne kakunyampira tokatta okayonja n'oddamu n'okatuuza bupya yeewola akatogo oyo gwe mulaba Kusasira. Wano weŋŋambira abayimbi nga Kenzo Baby Cool mutandika okukwana emikwano gy'amaduuka ne mu wooteeri abana abawolange ebyekukozesa awaka n'ekyokulya naye nga gwe Kusasira kubira oyo omuvubuka wammwe Calvin Kayanja akuwandiise abaana bagenda fuluma mu biyumba mu gw'omusanvu sikwagala kuno tambula ogende okolerera abaana bo kubanga jjukira gwe taata gwe maama eyo sijja kgendayo. CBS-FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni akiguddeko mu kibangiriza eky'Amasaka Liberation Square abantu bwe bamubanjiza bye yabasuubiza mu kunoonya akalulu ka 2021 ate abalala ne bamusindira ebizibu ebingi ebijjula n'okubatta. Bamubeeyiye mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga era abasirikale be basiitaanye nabo okubajjawo naye nga tewali aseguka. Obamu kubeemulugunyiza mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga mwe mubadde n'omuyimbi Catherine Kusasira amwebazizza olw'ekifo kye yamuwa eky'omuwabuzi wa pulezidenti wabula n'amutegeeza nti okuva lwe yamulonda afubye okumunoonya amuwabule naye nga buteerere. olw'okuba nti wampuula presidential advisor mukama wange neyanziza nnyo neyanzeege naye neyanza nnyo neyanzeege kubanga otuwagidde naye nnyina nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. Kale bagenda kuleeta His Excellency omukaaga wakati awo kale Catherine kale His Excellency wali mukaaga leka abantu ekino ekiwala kigaga mukireke. Abalaba kabidde omukulembeze w'eggwanga ebizibu omuli okubookera ennyumba zaabwe obutafuna nsimbi ze yabasuubiza abalala nga baagala bakwatireko mu by'ensimbi. omwezi ogw'omusanvu 27 wankyalirako mu maka gange kakati taata tuli mu 2023 kandi jangu wakwandikira manja miliyoni 325 n'ekitundu taata ozibanja wani wampa ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana 2012 wampita mu Kasana ng'ozze okulonkinga oluguudo lw'e Kasana ne tugenda ffenna mu nnyonyi paka Ntebe nakwebaza nnyo era nali sigirinnyanako taata ne tutuula abantu basatu wali ggwe madamu Nakyowena ne nkusaba okunyongera ku biroko by'ennaanasi tibakubanga sente zinakusuubiza tebazipanga taata jeni baleke ngenda okutuukayo bankebere mu kompyuta nga baali bantaddemu nenzirika. Waliwo n'abakulembeze abavudde mu bitundu by'obukomansimbi abagambye nti ebya parish development model bakomamu kubiwulira buwulizi naye tebatuukangako. Nga tukutegeeza disitulikiti endala basoma buwumbi nga bakulaakulanyiza ku parish model ogeza Sembabule Lwengo Lyantonde ewaffe abakola ku sente za parish model bwenjagala obalabeko wano batubuulire gye ziri. Mbeera eno Pulezidenti Museveni atadde akazito ku bakulembeze b'ebukomansimbi bannyonnyole ku nsonga eno era wano omubaka wa gavumenti y'ebukomansimbi Jenny Francis Kagayi kwe kunnyonnyola ku nsimbi ezo nti ze baafuna bakagabako ntono olw'obuzibu obwaliwo. Bukomansimbi Excellency wakatuweereza akawumbi kamu ne miliyoni 956.